ne bagamba nti ennyumba y'ofuno bagirumbye katubanga alimba oba talimba waliwo walaba yembwa za poliisi ezigendayo naye bannamaganda b'opposition bwe bafa babakubira emizinga isi kubanga bo nti nze baŋŋamba nti Bukedi yankuba emyezi abadde avuma Nalweso abadde avuma Nakalema abadde avuma Kabaka mbu to incite people against me. Why do you incite people against ne singa nkukwatako gwe nti ate tusonyiwagana kubanga what if nagende wakitata nemubuuza nemugamba kitata you must be like a man singa oba kati mumusaala genda osaala ennyo why kubukedde stories yakubanga ku kitatta inciting the population kikwewunyisa okuba nti kitatta amayumba ge gasigalawo the way akasajja kakulu byanga kakukubye ebya tuteni ekyakobeza mirundi naye olunaku lumu bwe bali kali ekyenkya kabushenga bali muli ekyaggulo kabushenga bali muli ekyeggulo akasajja bali kakeera kunkya kakubya abantu nagamba kitatati walake abantu baffe nabo gundi the incitement between ebeeraawo nga n'abaana bo bennyini bwe babakwatako babatta nga ko kali wali katudde n'obugaali bindi bwako katudde mu ofiisi zaako kaddidde abantu kabafudde emirambo kabakolerako amabugo very dangerous wekitanatuukako yekka kakati ofono is isolated naye singa kakati nzo kusanga ngezo zonna ssente olumbe lwa Ssebagala olwamaze ennaku emmeka nga zavudde mu State House oyisanga nga zavudde mu State House naye nga abaabwe nga yalwadde kubanga the problem is nti President Museveni ensobi ye siya mpozi ono gundi dodo yanaatuyamba sodo kubanga President yeetaaga omuntu ali neutral naye gweddira mirundi omugambe nti genda mu State House bakuwe ssente oli banne bamugamba nti omuwazaaki anti za activity agenda kukola ate agende mu bantu kati tozimuwa bamini bakolanga lwaki amini yalina briefcase ye naye kakati nze President nga yampise ne Sudiru nampita nsooka wa Sudiru kubanga Wasudiri nti nyinza okusiba entebe ku bwereere nenvayo ng'alagidde Nalweso nti mirundi muwe ssente zatagenda nakumpa oba zikuba myezi 6 lwaki sisooka Wasudiru akwerawo kuba ye bwe namunyonyola ebizibu byange ng'akukwatira wangu esimu y'entebe erinda kubanga yo munnange teriyo kagwirawo entebe teri kagwirawo okujjako kuba akusasira n'abo abamu entebe teri kagwirawo bwe mba nina omulwadde eyalwadde Sudiru nampita oba omukaga yenna oba kirumira ne banga ne muzeeyi akwagala nsooka wakirumira kubanga ye munnyonnyola tajja kunjuliza Nalweso w'emyezi 6 so this thing must change nti bo bakitegeera nti buli muntu yenna akolera Museveni gwekeera ku makya mu gavumenti ya Museveni omukolere temubalaba abali wano abantu abajja wano at times you even wonder nti ddala kino ekintu yekiri omusajja muzibe yajja omulaba yakubwa gundi bino bigundi mu lutalo ayina ebbaluwa President alagira bamwe tebamuwa kati ne muzibe bamubba kati katulina oyo gundi tukati yayogera n'akoowa kasa President yamulaba ku bazira n'amuganda ngenda kukubira essimu tagifunanga ono yaziba amaaso luutu mukasa luutu mukasa yali musajja nga yeekolera bibye nadduka mu State House nalaga mu Australia era nga bamuyigganya mu State House ate n'omuganda mwenyina wa mukyala njuba kale gwekikwewunyisa nagenda mu State House nagenda mu Australia gundi jamuno nambabazi luutu mwogezi nze abogezi mbamanyi luutu mwogezi luutu yayogerere wiiki ezi 2